abantu bangi tebagala kuwa kimu kya 10 tulina kati abalokole ba mirundi ekyo ebiri waliwo abagamba kimu kya 10 kibeewo waliwo abagamba nze ekyo sikiwa wabula ya mukanisa mpa byonna buli kyebaagala nkikolako naye kimu kya 10 kati owotya buli kimu watonabana kuwa tithing yo kati ate abo ne weebuuza bo bayimira mu kyawandikibwa ki osanga bakiina alina ekyawandikibwa ekitukugira okuwa ekimu ekya 10 kiteekaawo omusumba omusumba yakiraba bayina ne pasita waabwe sha era abakulembeddemu awo ate balina pasita mulamba ate wakwogerako musumba mukuye wano yakikulemberamu ekyo wewo musumba mukuye ayina ekkanisa yo beriwa yeri nagamba ekimu ekya 10 tukirinye ku mutwe olusiisira gwe mutima omutima gwe guno kino nakyo nja kukisomesa by the way luwa twawulira emmeme ekitegeera kasi ogenda kujja kutwawulira n'omutima anti badela ngenda kwata omutima guno eno si gwe guno omutima kubanga omuntu alowoolezawa wano iye okujjako lyo nga talina matu nekyosobola okusoma kyagambye omuntu nga walowooza mu mutima gwe si guno era webale nnyo lwako nga mpuliriza webale nnyo ogoberera olusiisira lwo kyerundaava lubeera olutukuvu oleme okulaba muggwe ekintu kyonna ekitali kirongoofu n'akukuba amabega walabira ku kitali kirongoofu akuba bukubi kati ojidde mu busungu kubanga agoberera omubiri alowooza bya mubiri naye agoberera omwoyo bya mwoyo era kituzaayo wali nti nga bwolowooza bwoli nga bwolowooza bwoli olujjo lwalwoyinza okuggula luggi lwa busungu anga obusungu musumba sinza buleeta oli anyiiza bunyiiza anti kati waliwo abantu nga ne bomunyiiza kuba bayibuli etugamba mu lwenga okusunguwala okugyamu olubuto abortion mwewala obwenzi buli kibi kyonna omuntu kyakola kiri kungulu ku mubiri gwe naye ayenda akola ekibi ku mubiri gwe ye kati abantu abamu walokoka kyokka ate okolagana n'abasamize sibalinaako obuzibu era nabo munnanga ate nabo batuuka kankubulire omulokole yaggulawo oluggi abasamize bamwagala nnyo era bamuwaana bakiraba nti bamuwaana kyolaba naye nze gwe bulaza ddano obulokole gwe bwatutama gwe tolinga kamoga ye ne bwomutuma wala gyamukola atya amuleeta naye gwe tukutuma bbiya ng'oza ntibireeta nze benalokoka lwaki obulokole bwagundiye kyokka bamwana kyokka tebalokoka. Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta okuwuga okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina dde ne boarding buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa neddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita 1 okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 12 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Export TV kutukyali mbebaza mu bakyatuwe kuumiddeko mbebaza okubanga bambi temuvuddeyo obutekako ka video ne mujja ne mulaba n'olwaleero tukomyewo n'omusumba Peter Sekitoleko wa Prayer Power Church omwagalo obwabangi muzikirize nkateekeko naye nga tunagenda wala kansoke nange bakama baffe bano abatuteekamu kasente ndosobola okubatuukako kantandike ne God Hills Herbal Medicine bano bo bajjanjabi basawo bakozesa ddagala ery'ekinnansi wetuta Herbal Medicine ono abantu abasinga bamwewala naye nga ate tebamanyi nti kyekika ky'eddagala ekisinga okuba nga kina side effect entono
sina kindi neyimu teriyina ddala wadde ate ng'eddagala lirye mwesibako bambi yeri balwaza ebirwadde ebirala ogenda kujanjaba malaria nomaliriza ng'olina kansa temukimanyi ekyo bano bajanjaba ebindwadde nga prostate enlargement bajanjaba sinuses bano simenga ekiwanga ebirwadde bingi hemorrhoids ememe obulwadde buli common nnyo kiva ku constipation naye abantu kuba ekikomanda ekisusse ennaku zino olw'obuwulu naye endwadde ezo zonna bazijjanjaba tolemererwa kulya chapati mbwate we naagirya ngenda kulemererwa okufuluma bano babikolako ne mbanjulira aba Cambridge Junior School Matugga Kito awo bo basomesa baana osobola n'okubawa omwana wo n'omubalekera omwaka mulamba ekyokuba nti basomesa tekibajja kuba nti bazadde basomesa ate bazadde omwana bamuyigiriza ebirala ng'oggyeko ekyokuba nti asoma mu kirasi curriculum eya government ne bamusomesa ebintu ebirala ng'okuwuga okuzannya ebivuga nga bwolabye byonna mu kalango ne mbanjulira ne El Shaddai money transfer bano batambuza ssente okwetoolola ensi yonna around the globe ngo buli wonna wooli El Shaddai osobola omufuna n'akutambuliza ssente zo okuzijja gy'ozijje paka ogyoyagala zirage ate nga bakozesa emiwendo mitono nnyo Musomba nsanyusa okulaba Yesu yeebazibwe Musomba amina so nsaba osokola musewo ku bantu baffe olwaleero luno abalabi baffe aba Export TV mukama yeebazibwe nsanyuse okutegeera nti gye muli mwebala abatugobera abalaba video zaffe mwebala abagala enjiri ey'amazima ate era abagala okusumululwa n'okuwonyezebwa kiseera kya kingdom business nzize nateera tubeeko bye tuyiga kuzimba obwakabaka so tuli kuzimba bwakabaka bwa Katonda n'abaana ba Mukama okwongera okweyagalira bwakabaka bwa Katonda kubanga Sitaani abadde awambye nnyo nnyo abantu be omulembe guno agututte omulembe guno agulina yes so naye Katonda mwesigwa era bw'amaanyi nze Musumba Sekitoleko Peter kuva Lugala wali ku Prayer Power Church sangibwa ku 0756 nawulira kanya kuzina nti Musumba kati otwa tugamba nti Prayer Power tugatako international Prayer Power kati international Musumba no wojidde waliwo ekibuuzo ekitabudde abaana ba Mukama saawa eno Musumba tuwulira nnyo nti omuntu n'abaawo ne bamugamba gwe olina emizimu kafukunya gikutambulirako oliko omuzimu bwe guti olina omuzimu gw'obwenzi kati Musumba wekibuuzo wekijjiramu omuzimu ogw'obwenzi aba yagufuna kye gwe batazaala nagwo kati kale waliwo obwenzi nga buli generation just obwenzi nade ndesakirese sigamba nti kyendiko emizimu mingi oba bizibu ebiteega biki omuntu afuna ati ayamba ati ekoliga eyo ate nga ebiseera ebisinga byate yazaalibwa nalyo kati waliwo kye bayita enzigi doorways emiryango doorways that demons used to enter us waliwo enzigi emizimu egiyitira tuyingira enzigi ezo za mwoyo kati era kino wali okiwuliddeko present okulya ng'omuntu agamba nti olina oluggi lwaggula mu bulamu bwo kino nekiyingira kati bano abandaba bakimanyi waliwo oluggi lwoyinza okugula mu bulamu bwo emizimu ne giyingira enzigi ez'omubiri oba ez'omwoyo za mwoyo si za mubiri anti ekikumbusiza ekibuuzo ekyo nawulirako dda waliwo amaka agamu gaali gabasamize naye omwana n'atugamba nti ffe waffe tulina omwezi gwe tutagula oluggi lwa mmanju nti waliwo simenga emyoyo egiyitamu kati ekikumbusiza nti enzigi ezo za mwoyo oba za mubiri enzigi ezo za mwoyo so era abaana ba Mukama bano nga sinatandika kusomesa njagala beekebere ekyo ekiri mu bulamu bwo luggi ki lwe waggula oba wakileetinga in wakinkyayingira kitya kuba tewali kintu kiyingira nga ekintu kyonna kyonna ekiyingira kiba kirina we kyayita either mu luggi oba mu kituli osobola okuba nga ennyumba yo girookinga bulungi naye nga waliwo akatuli somewhere kootaziba onfuna tewali kiyingira kiba either kikozesa ezo entrance bbiri akirina okubako bwe kyayita nti wagalawo oluggi noleka omulyango nga mugule kati nga olina okwekebera kati omulyango bate kaddabayo bw'okifulumya ng'ate olugisitiri lukyali nogulawo n'okireka oba okoze nga oli ow'emizimu n'olongosa ennyumba n'ogireka webale nnyo so kati kifuluma naye ate ne kiba ng'ate
siwasibe ikigenda atera still ukola ki komawo ekudda kati so ekimu ku kyo ku luggi lwoyinza okugula ne kiyingiza emizimu ebeera evil thoughts ebirowoozo ebiki ebitaamu lukufu ebibi olwo nawo luggi ebirowoozo bye byononeka endowoozo erwala onzijukiza bano baganda baffe bagamba nti nyonoonye nnyo mu kulowooza mu kukola nsobola n'okwonoona mu birowoozo so okugulawo omulyango nga just nfunye evil thought omubi n'ayingirira awo naaba nga wayingiridde obulamu bw'omuntu nga buli serious nnyo musumba obulamu bw'omuntu buli serious nnyo obulamu bw'omuntu buli serious nnyo bintu bingi ate kati jjukira ensi ebirowoozo biconnecting 100% ku spiritual world. Your thoughts connect 100% with the spiritual world. Atera bisobola okudominatinga nnyo mu physical world. Onzijukiza olunyiriri bakyali mu ssomero Scripture Union pastor afulumya tugamba yana isomero kwa kirasoma sakiwandiika bannaye abalokola batatambula na bitabo awo yagamba nti as one thinketh oluzungu lwayirukambwe akosa version ziri endowooza kale nenga kivunulwa nti omuntu ng'ebirowoozo bwe bibiri bwatyo naye bwali nga wali mu birowoozo ekyo kiri mu ngero 23 abalokola tutambule nga n'ebitabo bannaye katubasomere aho nkiri mu ngero 23 lwa 5 lwa 6 katulabeyo ng'omuntu bwalowooza bwatyo bwakola atya naye bwali tosobola kulowooza kyotali era omuntu ekitegeeza ebirowoozo birina amaanyi bwe nayambadde bwenti bwe nabadde ndowooza muli era natuta obudde okuba obufaananyi okukola kintu nanyakuba kyatandikidde mu ndowooza kiva mu ndowooza ngero 23 ngero 2 mumeka musatu ng'omuntu bwalowooza bwatyo wali ngero 23 as he thinketh and so he is ngero 23 kati omulyango gw'embirowoozo guli ryo omuntu agamba nga nti nkirowooza zaako bulowooza n'enkireka 23:7 egamba kubanga nga bw'olowooza munda kubanga nga bw'alowooza mundaye bwatyo bwali bwatyo owulira nga bw'alowooza mundaye bwatyo bwali bwatyo ategeeza abifanye nga tu physical nga bw'olowoozeza munda kyolowooza kyoli kyekireeta guli omulyango okubanga guli active ekitegeeza nti omuntu addawo nagamba nti nalowooza bulowooza ku kyokumuvuma ne mwesonyiwa omaze okugulirawo omwoyo gw'olutalo for as he thinks in his heart so he is. Mukitegedde bannanga abalabi baffe abalungi endowooza yo gifuge endowooza yo kati ogwo mulyango naye temusumba omuntu ayinza okugamba nti ebirowoozo byange bitambula butambuzi sinze ebiseera bisinga nze mba sikiriiko nini ngamba naye kati kino ekyana lwaki kikubamu oluyaawo anti ekijjawo era nti olowooza tekijjawo nti okola ki era nkitowoozezza kati kakulage wano eno Baluumi 8 olwokutaano Baluumi 8 Romans 8:5 tulabe kyegamba Romans 8:5 egamba nti kubanga agoberera omubiri alowooza bya mubiri naye agoberera omwoyo bya mwoyo era kituzaayo wali nti nga bw'olowooza bw'oli nga bw'olowooza bw'oli teka wano okusomera wano olw'omukaaga kubanga okulowooza okw'omubiri kwe kufa naye okulowooza okw'omwoyo bwe bulamu olaba nti waliwo n'okulowooza okuleeta okufa kulowooza okuleeta obulamu kati endowooza yo
esalawo kinene nnyonyi waliwo bintu byonja okulowooza kano omuntu asobola okulowooza bizonto kana ng'omuzimu gw'obwenzi gukoze gutya guyingidde nga ye buli wabeera walowooza ku bya kizonto byokka basajja alaba amukute ku bbeera amukute kabina ye byokka byalowoolezaamu aguddewo muzimu gw'obwenzi nga gwo gukola ki kodi ye ate bwuba gukyako nawe olesobedde waggule buyingiza so ekyo nno kimu kiki kimu ng'omuntu bw'alowooza bw'atobula kati ekirala oluggi olulala lw'oyinza okuggula luggi lwa busungu anga obusungu musumba sinza buleeta oli anyiiza bunyiiza anti kati waliwo abantu nga ne b'omunyiiza kuba bayibuli etugamba mu lwenga okusunguwala ate eri mu Yakobo 1:2 egamba nti obusungu butta obutuukirivu tebabeera mu kifo kimu buli wabeerawo obusungu obutuukirivu buvaawo kati obusungu bugulawo oluggi obwa decision embi oluusi nosalawo mu bukyamu kyotandikoze singa kalabadde mugundi naye abasungu ababo balina kyebedefendingisa bagamba kyabuntu okunyiiga olaba ne Yesu yanyiiga mu katale bayibuli tekigaana naye gambye lwangawo okunyiiga kya bulijjo tokikola mu bwangu kati leka nedda akanyirika kano leka akanyirika katugayidinge tulabe akanyirika kano Befeso 4:26 leka katuyambeko tulabe kale tulabe bayibuli egamba ki egamba musunguwalenga so temwonoonanga kusunguwasungula naye tokola otya ekyo kimu enjuba ereme okugwa ku busungu bwammwe kitegeeza n'okukiriza budde kuziba ng'ekyakunyiziza emisana okyakirina n'okuba kati ziri ssaawa kati 10 ng'okyakiremeddeko mu busiraamu bakkiriza okusunguwala ennaku 3 ati ekyo kibi ennaku 3 nga nyiigidde kyeki batugambye bw'onyiiga ku makya tokkiriza enjuba okugwa ng'ekyo kite kyola bayibuli tugamba tube ng'abaana abato omwana omuto brother Dan olaba omwana omuto bw'omugira bw'omusunguwaza ate oba ogenda gamba bayi baaba ondeetayo switi yabifuneko dda awo nno sinawala omukuba bwoti oluyi n'adduka nogamba jangu kale jangu ate n'akyuka n'akomawo gy'oli yennyini olaba kyola bayibuli etwagala tubeere ng'abaki ng'abaana abato kyola yesu yayita baana ne mu bulumi basonyiwa obusungu bugulawo oluggi okadunza okufuna oluggi lw'okwagala oluyinza okugula oluggi lw'okutta n'ofuna ekiruyi obusungu oluggi oluyingiza daimoni omuzimu ng'oyagala kutta oyakola ekintu ekiki ekinene obusungu teri muntu asalirawo mu busungu n'asalawo kituufu asalawo eva ekintu nga kiri destructive obusungu oluggi ndowooza kati onfunyawo nkufuna musonga ezo engeri bbiri z'oggulawo enzigi z'omwoyo n'ogulira by'otategeera era bayibuli etuwoninga kuba ate n'omuntu w'obusungu tolina nasala gy'osobola kusaba etegerekeko eri awo nanyigidde bantu si Katonda anti bw'era bw'otuuka mu maaso ga Mukama ne by'osaba tebitegereka olwaninga ku busungu ate kati olwedde kati obusungu bwani obusungu dulu twasoma kyali nti kyambalo buva saidiyani ya Katonda ya Setaani okusindikira empologoma kati obusungu oli kuoperatingira mu kya Setaani osaba Katonda kukolere oyambadde ekyambalo ky'emmanga oli mu kusabira ngulo olaba kwegamba majje banamukwate webale nnyo nabe kati oli mu t-shirt ya people power ovunamidde osaba guli ate okajjeeyo ku kyama gye mbadde ngenza wala kuba tosobola awo bakuwa nga bakuwera ng'omwana w'ekibi naawe nosaba tebali kye bakugamba ndowooza kati olaba obusungu oli kuoperatingira mu kyoli kyokka osaba ate wa osaba Katonda era bayibuli etugamba bw'oba ogenda mu kyamateeka 23 mu kyamateeka 23:9 egamba naye oba ogenze mu maaso ga Mukama sooka weekebere
kubanga Katonda ojja ku kati abaana ba Mukama ogenda obanga olina obusungu buno ogende wa Mukama ekyamateeka Deuteronomy 23 verse 9 kyamateeka 2:39 egamba nti bw'otabaalanga mu lusiisira okulwana n'abalabe bo oneekuumanga mu buli kibi. Tugenda maaso ga Mukama ng'oyambadde obusungu oyo ebirowoozo byataamuse dda. Kyona nabayigiza ku musaayi gwe bayita omusaayi Yesu gwe yayiwa ng'asaba gwe gutulongoosa ebirowoozo ngo gutusomesako mu lessons enkadde atagira asokoddeyo kuba message eyo nkulu message enkulu ddala. Kati bagambye sooka wekebyo olabe nga toli mu buli kiki otukudde otuuse lwaki bakikugambe ensonga ye14 yeeno. Kati verse 14 yekijja yegamba nti kubanga Mukama Katonda wo atambulira wakati mu lusiisira lwo okukuwonya nga n'okugabula abalabe bo mu maaso go. Olusiisira lwo kye lunaava lubeera olutukuvu. Olusiisira gwe mutima, omutima gwe guno. Kino nakyo nja kukisomesa by the way. Luwa twawulira emmeme ekitegeera kasi ogenda kujja kutwawulira n'omutima anti badela ngenda kwata omutima guno eno si gwe guno omutima kubanga omuntu alowolezaawa wano iyo kujja kolyo nga talina matu nekyo sokusoma kyagambye omuntu nga walowooza mu mutima gwe si guno era webale nnyo bako nga mpuliriza webale nnyo ogoberera olusiisira lwo kye lunaava lubeera olutukuvu oleme okulaba muggwe ekintu kyonna ekitali kirongoofu n'akukuba amabega. Walabira ku kitali kirongoofu akuba bukubi tata wana kweyongera yako ojide mu busungu osaba ate ye niko yesa bikasala ngo yimbu busungu wali wesona bwesuza Mukama oyinza n'okuvuma Katonda. Nze nagisaba kedda nnyo kankyasoma batukuba emigo tugende twali mu primary mugende musabe sawa ya kusaba tukuba emigo kati notuka mu chapo ekyaddala nga wanyize dda niyo manya sala gyosaba kwolo songa musomesa abaga nagwa kabenje bwa nezimuluma n'amanya nti tusagirwako Mukama Katonda tuwulire esala gyosaba ba negative kyekituufu. Kati ateze abaana ba Mukama bazisaba naye era nazo zaanukulwa azanukula yani nani ni kyambalo sitani yazanukula nani ni kyambalo yayanukule sitani naye ayingirawo kana talina nsonga lwaki yagiddamu ayo kana tagiddamu sitani yagikola atya yajogereramu okiraba nkiraba ebyandikibwa nina bingi naye leka nfunzeemu ekirala kyolaba abaana ba Mukama bano balina okwekebera nga tanabagenda wa maaso ga Mukama. Abamu agenda n'abanga wasibye oyomba n'abantu ki ovuma ni n'ogenda bugenzi maaso ga Mukama direct tewenenyeza nako Katonda tajja kukolera natandika Mukama tampuli Mukama tampuli yanze musumba ne bwensaba naye omuntu agende mbusonga asogenda ke buziba tosobola mpozi ngosose kuyuza kyambalo kiri no kiyekutulako kati obusungu bugulawo oluji emizimu ne giyingira onfuna ndoza nkuwulira kati ekirala to fellowship with evil people okutabagana what is to fellowship okutabagana okuba obumu n'abantu abaki oba okungana okutulanga n'ababi nemwetabula nemuba omuntu ekyo kigambo kungana no kigazi oyo okungana kiyinza okubanga kitegeeza okugabana oba okuwanyiisa kuba omuntu okutosa kungana na muntu n'omugamba ati nto kikola nakya ate nga mwakunganye wamu kutabagana n'abaki n'ababi kati abantu abamu walokoka kyokka ate okolagana n'abasamize sibayinako obuzibu era nabo munnanga nabo batuuka kankubulire omulokole yaggulawo oluggi abasamize bamwagala nnyo era bamuwaana bamuwaana kyolaba naye nze gwe bulaza ddano obulokole gwe bwatutama gwe tolinga kamoga ye ne bwomutuma wala gyamukola atya amuleeta naye gwe tukutuma bbiya ng'oza ntibireeta nze benalokoka lwaki obulokole bwagundiye kyokka bamwana kyokka tebalokoka okiraba abasaana kubuuza kabuuzo kati wamusiima gwe nolokoka webale nnyo kati so
kati so Stani ajoza abana bako nnyo kati ekyo okutabagala n'abaki n'ababi ndowooza nsooke nsome engere mu 15 Proverb 1:15 egamba mwana wange totambuliranga mu kkubo wamu n'abo ekuwoninga totambulira mu kkubo wamu n'abaki ne bali ziyizanga ekigere kyo okuyita mu luguudo lwabwe ne bayise siyizawo sigamba luguudo physical naye amakubo gaabwe engeri gye batambuzaamu obulamu bwabwe gwe gyewale nti abategeeza oli wagamba spiritual nti amakubo abategeeza ntambuza ya bulamu kubanga ebigere byabwe bidduka mbiro okugoba obubi era banywa era byanguwa okuyiwa omusaayi omubi wayise bwe baddukira bagala musanga bano bo ebintu byonna ebirimu okwonona bye baagala bosi bwatuma ku mulimu balance bw'otuuka ng'ekintu kya mutwalo ogamba akola receipt kola ebiri kitundu ate n'otuuka wowe era mwagala kutiipinga so bali bikabyokka ebirimu gundi enkwe ebirimu bibyo batambula Bible ga mwana wange toddukira mu makubo gaabwe bali badduka mbiro nga badda muki badduka okugoba obubi isegeza badduka okusinga okusanga ekibi yewali ekibi gyalaga ebirimu obutayagaliza ebirimu enkwe ebirimu okukola ki kati okukolagana n'ababi kiggulawo kiggulawo ddala oluggi era Pawulo kyabagamba nti gwe tokimanyi nti evil companies zitta kalakita okolera mu company erimu etategereka bulungi evil company tegeza abantu azalo bongo badde company zinakozena nedda okolagana n'abantu ababi kita character nalira musumba kitemba ne mu perspective yange dala kituufu omuntu yenna ne obango badde mulokole anokokolera company nga edimu ebintu bwebito lero jagenda okwesanga okufuna promotion abakyala balina sowa kuzonto wala namuki nga boss musajja olwato tose character omusajja okuvaayo ino soka nokupenjawulo nenoga character efa kugamba nakyo kituufu kati mu buli ngeri inasoka kubewala yes kubanga evil company zitaki kati katusome ebyo mirembe ekyokubiri mukaaga 14 mukaaga byo mirembe ekyokubiri mukaaga 14 egamba etya temwegattanga nabatakiriza owulira kubanga temwenkanankana nabo kubanga temwenkanankana kubanga obutuukirivu n'obujeemu butabagana butya ageza kulaga nti kisoboka omusana gussa kimu gutya n'ekizikiza ekisobokera Kristo atabagana atya ne Beriyali oba omugabo eri omukkiriza n'atali mukkiriza tebakuganye nti ku mulimu togenda olw'okuba bossi si mulokole naye bwe bikituuka mu bintu ebirimu ebiretera ebintu ebikwatagana ku spiritual world yo boss wanaite idea nti yagala promotion tuzontoke nti oba ffe tukole bwe tutuvunamire bwe tukole bwe tuti kati gwe awo imina okuyimirira ng'omulokole waliwo ebintu byotagoberera waliwo ebintu byotakola ki byotagoberera kanyongere bakolise ekisooka 15:3 kiri kye nakugambye ekya Pawulo kyakugambye nti tetubeera na evil company temulimbibwanga okukwana n'ababi kwonoona empisa ennungi to befriend evil people empisa z'ennungi spoils the good morals the good character ate nga mutuufu tosobola kubeera mu bano Abaganda tunywe kasigala buulira gw'oyita naye nze nja kubuulira gwe weeyisa tuwe totabana kumbulira weeyisa mbulira mukwano gwo empisa zo omuntu gw'otambula naye brother Dani asalawo nnyo
kati ekyo kiggulawo oluggi okutabagana nabo ojja kwesanga okozi betalina kukola nkufuna musombo olaba kati oyinza nze nalokoka naye ate ng'ogenda ne bali abatalokoka mugenze mu bbaala mwenna nze sinywa nalokoka naye ng'oli mu bbaala era nze sinywa ekimansulo okanudde amaaso omanyi kankubule brother Dani Yesu ng'onoomugoba muggo otandika mpola ogamba nze nno terukyalumu n'ogamba Yesu kati tukite otandika mpola ng'ogenda mu bbaala ng'otandika kunyeenya kagere nga Yesu olwo kati omusindikawa waggulu nga Yesu omusindikayo otandika kunyeenya kiwatu nga Yesu addawa onyeenya mutwe nga Yesu afuluma ng'akola atya ng'agenda embala kade kankwe kati ekyokulabira ku kino tukiruddeko nnyo njagala omuntu akitegeere tetukiraba kukinyumira naye omuntu ayongere okitegeere ate natakitegedde era comment section ekyaliwo enamba yogisomye musumba wantu saategeddewo yongere okatirize Yekosafaati yeegatta ne kabaka omubi mu by'omumirembe wano ekyokubiri 2 Chronicles chapter 2 verse 20 chapter 2 2 Chronicles 20 verse 35 yegatta ne kabaka akazi gundi kabaka akaziya onfuna mpulira musumba kati egambe etya twagala kulaba kiri kyengambye okutabagana ababikitta era ne Katonda akikyawa Mukama ayinza okwewala kiggulawo oluggi ye oluvannyuma lw'ebyo Yekosafaati ne yeegatta ne Akaziya yali kabaka wa Isirayiri ndowooza nkuzeemu oyo n'akola obubi ennyo naye ne yeegatta naye okusiba ebyombo bagenze mu kusuubula asuubula n'omubi ani yali omubi kabaka gwe bayita Akaziya kabaka wa Isirayiri Yekosafaati yali musajja wa Katonda naye ayeegasse neki ne kabaka ono ow'ekizikiza kati baggulawo oluggi lw'okufiirizibwa ne basiba ebyombo by'abantu byonna kati bagenze kati okusiba bagenze okusuubula ne yeegatta naye okusiba ebyombo ebyokugenda e Talusiisi ne basibira ebyombo ezonigeba awo Ereeza mutabani wa Dodavaaku ow'Emalase n'alagula ku Yekosafaati ng'ayogera nti kubanga weegasse ne Akaziya Mukama azikiriza emirimu gyo. Kiki ekigudde oluggi lwa Loosi? Kwotabagana na mubi. Musumba mukwana nga simulokole ekirungi oba kibi anso ogifunye. Ne musumba mbabulira enjiri. Si kibi ne tokkiriza bakukyusa. Ate bangamba tugende mbala n'okubalaga nti ndi wamu nabo. Owedde. Ate ogenda goba Yesu mpola boti. Omutandikira mu kagere. Yesu dawano mu kisambi. Kati no wulira. Ebyombo ne bimenyeka n'okuyinza ne bitayinza kugenda Talusiisi. Ekikolimo kivudde kutabagana naki n'omubi. Awo omuntu alina kyabuuza. Omaze okugulawo omulyango gw'okufiirizibwa. Kiki ekiguddewo oluggyaawo? Ekyaguddewo oluggi kutabagana na mubi. Oluggi ne lweggula kufiirizibwa ne guyingira. Gwowe ekimu ky'ekkumi muli mu bizinesi y'emu. Gwowe ekimu ky'ekkumi. Ate nze omubi nkitwala wa Mama Fiina. Ya chowa made ya mchwala mu bbala naye Mama Fiina ya kikolako. Gwo kireta mu kanisa. Okitwala ku prayer power church. Oli akitwala mu Kigali. Nze ntwala mu Kigali. Tukwatagana tuli ku mulimu gwegumu. Kati Katonda n'alaba awo nga na business mugase ekizikiza neki n'omusana bitabaganye. Beriyali ali ne Mukama. Ekitegeeza nti kino ekikolimo ekikukwata. Olumu Katonda yalibanga agana kusaasira. Naye ekikolimo kirina okukwata omubi. Ate nawe kirina okuliira. Anti nawe mutabaganye muli omu. Kale laba w'okuba mu bitali bibyo. Kye bayita fellowship kitegeeza oneness.
okubiddwa mu bitali bibyo sente zo zigenze so kigulawo olugi onawo kigulawo olugi omuzimu ne guyingira kati kingiza n'omuzimu gwa losi era bana abaana ba Mukama abanda babamu emirimu zaabwe kyagimalawo kutabagana n'ababi abantu be bakolagana nabo tebaali batuufu musumba sina kutabagana n'abantu waliwo abantu bwe nali mbanya bagamba omusayo guva mu bigere gutu connectinga ku bantu abatuufu era abatwetaaga abantu abamagenda gaffe si buli omu waliwo abantu ng'olina kumubuuza kumwagala bagasi naye nga mu bintu ebiri crucial talina kutabagana naawe temulina kubako kyemugatta at any point onfuna ndowooza nkuwulira musumba onfunyaawo bajja buuza ekitegeeza nti gwe newooza nti ndi mulokole nnyo nebasamiza embo nga bobonze nabo ojja kukubwa kubanga saagala kuwa example naye waliwo abantu wano waliwo omuntu gwe mmanyi yali mulokole n'akolagana n'omusamize nnyo kati anywa walagi ate ne mu kanisa takyagenda naye ate ali eri nnyo omusamize yamuwamba omusamize bwakyamuyina ku kiddo tamuta kati yamusinze n'amaanyi kuba kati abantu bano abamu akunafuya kikulimu kuba ebintu byensi bino byo birina engeri gye bikusika kati gwotabagane kati nikwagana ng'oguddewo olugiwu ng'omuzimu guyingira etamiiro onfunyawo ngufunye kati nkufunidde ddala bulungi ekirala omuzimu tukyali ku miryango ekirala ekigulawo olugi bwenzi okubukola ennyo ate ne obukola katono ebuliko nnyo buliko katono tebuliko ddoozi bwe kiri nti otabaganye nabwo weewaddeyo ku kyokubukola yes ekyo ebyo mu mirembe ekisooka obwenzi tebuliko ddoozi tebuliko nti ate obukozi katono kubanga gwe kankubulire lekanze okugambe kino bw'okwata entamu y'amata n'oyiwamu omunnyo entamu nene ya bidomola 3 n'oyiwamu omunnyo ejjiiko 2 mata gasigala malamu gafa musumba ejjiiko yonna yaseyomunnyo empeke emu amata gafudde ekidomola tolina kyokwasaamu nze nkubulidde kati kankubulire kati so ne bw'oyendako katono obeera ogudde olwedde ki towooza muze bale nakatandika wagenze dda kati so kati ngambye ekirala ekigula olugi kirwoyinza okugula omubi n'ayingira olugi lw'obwenzi gwe kasita omuwa chance obwenzi kasita ogulawo bwoti kasita olwolugi ate kituzayo wali nti kasita okimala okiteeka ku mutima gwo oba omaze okugulira yes kati wano ebyo mu mirembe ekisooka 6:15 egamba temumanyi ng'omubiri emibiri gyammwe bitundu bya Kristo kale muzikirizenga ebitundu bya Kristo muzikirizenga ebitundu bya Kristo mu bifula ebitundu eby'obwenzi kitalo oba temumanyi nga eyegatta n'omwenzi gwe mubiri gumu kubanga ayogera nti bombiriri banaabeera mubiri gumu ayogera nti bombiri banaabeera mubiri gutya gumu Mukama gwe mwoyo gumu 18 mwewala obwenzi buli kibi kyonna omuntu kyakola kiri kungulu ku mubiri gwe naye ayenda akola ekibi ku mubiri gwe ye. Do you believe that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. Kati so kasita nga mufuse muntu ate Bible yetugambye nti kasita okikola kiri oba maze okwawula ne Kristo kati ngo wegase
kati oyawudde mwawudde n'okwegatta kweri company bino biva either you addition or subtract wegase eno ku bwenzi oba yawuddeko Kristo omuta buwegata ku bwenzi Kristo omuta tosobola kubikwata byombi mulundi gwe gumu tosobola kubugumanga wonyogoga tekisoboka mu nsi muno wabaako kankubulire buli bono bako kyono situla wabako kyosooka okuteeka wansi tosobola kubikwata bibiri never sub 2 masters atego kusomero mukajjukiraako so kati ekyo kitegedde kiwulidde bulungi ddala nekinyingiramu ekirala kankikuwe okugyamu olubuto abortion abawala nga bakyetanidde anti era bebizibu ebingi byetulaba kigulawo oluggi ate kati wano kankugambe ne kano omuntu andaba buli muntu yenna ng'oli kuno ku platform ng'oli kuno oli kulaba expo nga wajjamu olubuto lwo olusooka omukisa gwe gukuli wala omukisa bayawula bayawula era mpozi ng'omaze kulaba musumba ategeera ebyobuziba nyoza basobola okubyogera musumba era oba mubuuza kino nsibuko yakyo eriki tewali amusumba kyeka bampalana agamba bampalana aleeta awaidiza basenga be senga gundi senga nakadija efo kyokwogera nti musumba nakwakula ewa tebakikola kati abortion eyo nayo egulawo first of all ereeta ekikolimo tebereeta ekikolimo ate negulawo oluggi lwaki lw'emizimu okuyingira ndowooza era gikulemberwa bugumbo ekyo first of all omukisa gukuba wala kubanga buli kibereberye kiba kya Mukama in simple terms owaguddewo bwoti ana kuyingiza mizimu musawo gwasoose okwegoba kasoda wange so kati ekyo nno kimu kati ekirala ekitugulira emiryango ekigulawo omulyango emizimu negiyingira kugaana kuwa kimu kya 10 naye kino kigenda kuleeta ebibuuzo bingi mu audience kubanga lwaki abantu bangi tebaagala kuwa kimu kya 10 tulina kati abalokole ba mirundi ekyo ebiri waliwo abagamba ekimu kya 10 kibeewo waliwo abagamba nze ekyo sikiwa wabula nze mu kkanisa mpa byonna buli kyebaagala nkikolako naye kimu kya 10 kati owotya buli kimu nga tonabana kuwa tithingiyo kati ate abo neweebuuza bo bayimirira mu kyawandiikibwa ki osanga bakiina alina ekyawandikibwa ekitukugira okuwa ekimu ekya10 kiteekaawo musumba jakiraba balina ne pasita waabwe sha era abakulembeddemu awo balina pasita mulamba ate wakwogerako musumba mukuye wano yakikulemberamu ekyo wewa musumba mukuye alina ekkanisa yo obeeriwa yeri nagamba ekimu ekya10 tukirinye ku mutwe kati so ekimu kya10 naye ate nga ekyo kiggulawo oluggi olw'okufiirizibwa olw'okubbibwa olw'okudda emabega ate kyeta n'ekikolimo ku bulamu bw'oba tokiwa kati abantu abamu emirimu gitambulawo byawoza bandoga bakola kinde nga tebamuloga sheka neiba wanga antambulirako musumba mba ne sente naye olunaku oluziba nga siina bwade n'olwata weebale nnyo sente zimpita mu ngalo biki kimusumba ne bwombuuza naye kimu kya10 okiwa musumba nti owulira ebigambo alya biri pasita wumu ati musumba bangenekiwa abaana ne babagoba school fees nga mukama naawe olaba abaana sisobola kubaleka awo kasita ate osukulumya nnyo Katonda kuba kati Mukama bw'oba tomuwa share ekitegeeza mu mirimu gy'omugobyemu tosobola neoba ne physical life tosobola kupata nanga tomuwa labayo bwembanga nina ka wifi ka Savana naye nga sisasula subscription Savana esigala eweereza kyenina okufuna internet yayo esigala egimpa ate bakukanya bakulekera kiwowongole nga tolina sigino basigaza ekiwowongole ekyo kiri ku kisenge naye nga sigino tekuli kaso ne Katonda akulekera emikono
Nenga tejina michi. Omulimu ne gusigalawo. Naye nga buli zijja. Nakuwana amaanyi nga nokeera kubanga waliwo Bible ga waliwo abakera nenga bakerera bwerere. Ne musombo kimanyi nti abantu abatafuna bakola nnyo. Nnyo. Oba Sitaani yabawo mu ne kumanyi. Nabanga akeera nnyo mu kintu. Sitaani yali kale mu nseno enensi ye eri fair. Enensi ye eri fair. Embazi tesala nnyo naye ezituwa. Era we bagikubye. Songa akamba akasale nnyo ateka kawe ukolowuka olaba ndoza ejirita nakambe kiriwe ekisingo sale nnyo toleta jirita ne watogenderedde ye kusala kuba yo teri kwebyo naye kiriwe ekisingo zito akambe tolina okayisa jirita n'oje kwata bo. Yes, so kati ekyo abaana ba Mukama tebakimanyi naddala kati manjoga ne bana abaana bafa bali eyebweru mu biyumba bambi atawo batulugunyiziddwa nnyo ate gamba kino bakirabira ekimu kya 10 abasinga oyogera naye ekimu kya 10 ekyo kiwa musumba nali nkiwa naye pastor waffe nakola bwati explanation kati question ibadde outline naye naleta ese question naji explain kati kiguddewo nnyo olugi emizimu okuyingira egy'okufirizibwa egy'okubbibwa ekyokukola sente zekuyita mu ngalo olulugi era bw'oluggala ugenda okulaba kati kanzire ku mbala ey'okuwaayo sente zitula mu ngalo ozikola nezibaawo sente zikyakuyita mu ngalo mulimu abaana wano bandaba ng'olumusasula bwati gwe okulya mu kyalo omwana abadde atambula n'aseerera bazimuwadde ku makya abanyuka ku musawo kyokka nga baddewo omwezi gwonna nga tewali kizibu n'ekimu jjajjaawe eno mu kyalo abadde ayita ku ffene n'amukuba ekibegabega kinuuse naye ffene alabekuba jjajja kati kakananga era taliddeko wadde mmeka n'olwataano nga taliddeko wadde n'olwataano agenda mu myaka emeka naye talina kyalaga kyokka ng'akeera ku mulimu. Ate abantu abamu balowooza agamba bw'ati nti musumba zenna ebyetaago bingi kati ngera n'entematema sente mulala ati n'okuma tezimala tamanyirize muyiseemu olwo so nga ate Bible gayo ekitamala ebeera ki ekyo ekitamala kiwe Mukama omugambe Mukama sente zino tezimala naye nze nkuwadde sheeyo kola naawe ku byange wazimbulukusa emigaati n'ebyennyanja wangi n'oliisa abantu olwedde tezimala naye nze sheeyo ngireese kati mala kisatu okukema kyennyini kino kinkola n'oba mwana wange onsiikuula emmeme ekimu eky'ekkumi kikema era yengeri yokka Bible egamba mbira unatokemanga Mukama ne kasa kituuka ku kimu ky'ekkumi mu nkeme Aronda yennyini yakwegambira onfuna ndowooza brother Dan kufuna uliriza bulungi kati mala kisatu katandikire ku lw'omunaana agamba atengenda koma nga ku lwa 11 omwana wa Mukama ategere bulungi agamba munaana agamba nti omuntu aliyinza okunyaga Katonda naye mmwe omuntu aliyinza okunyaga Katonda ulira naye mmwe munyaga nze naye mwogera nti twakunyaga tutya twakunyaga tutya mwanyagako ebitundu ebyebimu ebitundu eby'ekkumi n'ebiweebwayo mwenda mukolimiddwa. I'm reading Malachi chapter 3 verse 8. Mukolimiddwa ekikolimo ekyo kubanga mwanyaganze eggwanga lino lyonna 10 muleete ebitundu eby'ekkumi biramba tokitoolako bwe guba mutwalo leeta nusu 10 si byakuleeta 10 Mukama era kino kyekisigaddewo oluusi baleeta zifisse ku boda ezolinye ku boda zoleeta ezifissewo naye muleete ekitundu eky'ekkumi ekiramba mu ggwanika ennyumba yange ebeeremu emmere era mu nkeme nakyo bw'ayogera Mukama ow'eggye obanga siribagulira ebituli eby'omu ggulu nembafukira omukisa ne wataba na bbanga we gulijja 11 era ndinenya omuli ku lwammwe
so talizikiriza bibala bya ttaka lyammwe, so n'omuzabbibu gwammwe teguli kunkumuka bibala byagwo mu biro entuuko nga tezinnatuuka, bw'ayogera Mukama ow'Eggye. Azikiriza even he accuses the devourer, omuli nze owansobedde agambye nti agenda kukuyira omukisa waleme nakujja kituli kitegeeza kugenda kuba from nowhere nga tomanyi nakumanya gubuleko newe gujja tewali Katonda bayawaddeko emphasis ku kyasuubizanga kino kitegeeza kyayogera kali yakikakasa. Yes, kati waliwo kati oli agamba nze musumba nze nsaasaanya nnyo era nze musumba nze simanyi n'ebyetaago bingi kati buli kimu musumba waliwo ekyawandiikibwa kigamba waliwo oyo asaasaanya neyongera okwala. tali kituufu munna ekyo kiriwa waliwo oyo asaasaanya n'ayaza buyaza neyongera okwala kiriwa ngera 24 waliwo yasasanya engera 24 ngero 11 ndowooza mmala okulaba ngero 11 nga musumba wanoonya nyongera okubajjukiza Alpha Media Productions abo nabo bateekamu akasente ate nga bali emabega wa Expo Media Production gamba it's a large group of company naye Alpha nga yekabejja waazo bakubadiringira mikolo bino mbaga simanga birthday simanga biki bo bakola videos photography oli bagita videography ne photography ebyo mulembe ebiriko ngero 11 24 omuntu agaba obuterekereza awulira mpuliriza generously ng'agaba n'awulya nga nyina ajula kwegaba omuzungu mpozi kayita generously agaba nga sibya kugabanga nga weesika omuntu agaba obuterekereza yeeyongera bweyongezi okugaggawala. omuntu agaba nga wabasazeho okugaba newe kiba kusigala nga yetayina akikola. Yes, naye akwatirira kyeyandigabye yeeyongera okwavuwala. Okawulidako one who gives freely, Proverbs 11:24 up to 27. One who gives freely yet grows all the richer. Another withholds what he should give and only suffers want. Ofuna 25 omuntu agaba anagaggawalanga naye oyo n'oyo ayamba talibulako amuyamba. Kyo kituufu kyakulayinga n'embulamu bwa bulijjo kyo teetaaga na kumala kulowoozaako kiri awo kati agenda kweyongerayo yeesomere wansi. What you reap is what you sow. So bw'otawa kimu kya 10 okugaana okuwa ekimu eky'ekkumi kiggulawo omulyango kiggulawo oluggi emizimu ne giyingira. Musumba ng'emiryango mingi ate nkomyawo naye mingi wakyaliyo n'emirala kugamba obulamu bw'omulokole naye ekituufu obulamu bw'omulokole betaaga okuwandiikamu katabo kuba ebintu bye tukolera Musumba nga tubikola ffe mu kumanya kwaffe tulaba kintu kya bulijjo kati nga kikyo okutabagana n'ababi ng'olaba nga ggwe abambu nti olaba nga anunula bali naye nga ekituufu gogo bali mu kutwala olina kuba mwegendereza ng'ekituufu batwala ggwe Musumba batono nnyo abawona tubeetaaga bakyuke naye ate gwe tulaba nkugu okimanyi nti eddobo osobola okulitwala mu mazzi likwate ekyennyanja ate ekyennyanja nekitwala eddobo gamba n'omuntu nyini kimusikirako so kisobokera ddala kati olina kuba mwegendereza oba Musumba kisinzira olina okumanya pawa zo zikomawa ne bameka osobola okuloba bino ebintu byetaagamu planning kuba kyolwa Yesu yagamba Yesu yagamba tewali muntu abanga agenda kuzimba nyumba n'atasooka kutuula wansi ku plan okulaba yeetaaga kinaki skofuminirize ombanjagala kalina neetaaga ki capital kubeera omuntu azimba kiyo kimu n'azimba kalina byawukanira ddala era ne budgeting ndala muko okuva ku budgeting planning n'ebyetaago n'abazimbi yeetaaga kiyo kimu ne bwofuna omunyiwo w'okukyalo wali akola atya jangu settingire wano ekalina tekyeta ekalina weetaaga kufuna company
wetaaga abasoma ab'ebitabo, wetaaga plan kuva mu cases, wetaaga abalina experience, wetaaga yo kupulania kesi, wetaaga ebintu bingi okutwaliza wamu n'okusinga oli. So omulabi waffe ezo zezimu ku nzigi sosobola okugula sitaani nayingira mu bulamu okwo, naye ate nja kubalaga ate nzigi gyoyinza okuggala sitaani n'ataddamu kuyingira mu ogenda tuleetera nezoyina okuggala ezitali zino zinga waliwo endala enzigi closed doors nga bwe zibaawo mu bitasembera. waliwo n'enzigi zesobola kuwula Katonda n'ayingira anti ezo ne zikuuma Mukama ng'ali mu ggwe. Oyina kumusibira is already inside. Leka kati nkunyumize kano awakanyaga ne musoma naye atulimba nnyo comment section. Egundi Kezekiya okimanyi omulabe bwe yamulumba omulabe bwe yamulumba nja kabasomera ku luddako yaza kumusanyawo omulabe yamuteekako ejje ly'amaanyi. Kezekiya n'agamba abajasi be mugende nga muziba buli kituli kyonna ku kisenge kikomera fence kati ng'ekyo nagenda nga baziba buli kituli kyonna ku wankaki. Lwaki alimesa oli kuyingira bweno abaana ba Mukama bebereremu ng'enjogera yakakati Mukama abanjagala nze musubase ekitoleko. Sobodde otambula olunaku lwaleero omusumba badde atubuulira biki in simple terms enzigi ez'omwoyo spiritual doors zetugulawo ne tuyingirirwa omulabe. Abantu bambi tuzaalibwa abasinga n'ozaalibwa abaana bazaalibwa nno abazadde family endokole ne mutwale mu church omwana ne bamusabira ne bamuwonga mu ndagano y'omusaayi naye omwana mu kukula ne yewakankulira ebintu byatamanyi. Zino zengeri zabaddageza kutunyera engeri tuyingizaamu ebintu byotutategeera noyingiza ekintu omulamu ne kifuukira ezzike. So n'olwebyo nsaba tusinkane mu program eddako. Export TV to the world.